Haleluya, haleluya, Omukazi azuukidde nga bwe yagamba nkwaniriza amawulire agataliiko nfuufu tiimu kabiri tupo mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga ez'amawulire ndi n'emmebo mulungi. Weetereze bulungi nnyo munywanyi tube nga tutambuza bulungi ensonga. Katusooke tugakuwe mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu. Walina nsonga n'emu nti no bambadde nina ne gye naatuse naye Obwenzi butabudde abafumbo ku Pasika omukazi n'ayiira bba amazzi agookya. Adduse. Ssaabasumba Semogerere yeekokkodde obuli bw'enguzi mu kusaba kwa Pasika. Okulunganira ebintu ekibba ttaka. Ssaabalabirizi Kazimba avumiridde omululu ogususse mu bantu ekivuddeko obubbi bw'ettaka okweyongera. Muntu n'abeera mu nsi muno naye ekyamazima nga obulamu butambulira ku kunyakula. Katikkiro Mayiga atabukidde Paalamenti olw'okudiibudde ensimbi y'omuwi w'omusolo okususse. Ki ekitubeeza ne Paalamenti erimu ababaka 539? Weewaawo munnaffe weebale nnyo okutugoberera mawulire gataliiko nfufu mu bujjuvu. Miss Bukedde z'empaka zikyagenda mu maaso era ku Bukedde TV2 zigendera ddala bukwakku osobola okugendayo munnange n'ozoota buliro. Tugatandise n'omukyala afumbye amazzi n'agayiira bba ng'amulanga okuganza omuwala atambuza ebyokulya mu ggandaalo erya Pasika. Omukyala ono lumaze okukola ekikolwa kino eky'obutemu n'adduka. Dennis Sentongo w'emyaka 33 omutuuze we bwayise mu Kulumba Zone mu Kawempe Division mu kiseera kino akyalojja obukambwe obwamutuusiddwako. Mukyala w'ebbiira Hana w'emyaka 23 bwe yamuyiridde amazzi agookya ng'amuteebereza okuganza omuwala atambuza ebyokulya. naye ng'omukyala tewalina nsonga n'emu nti no bambadde nina ne gye naatuse naye n'omukyala adde mupya mu kitundu. Ye yanteebereza nti kirabika mwagala kwe yasinziridde okuba nga njokya amazzi. Sentongo yasoose n'atwalibwa mu kalwaliro k'omu kitundu gye yaggiddwa n'atwalibwa e Mulago ne bamusindika. Ekiruddu ng'eno abasawo bamugambye nti yabadde ayina okuweebwa ekitanda naye asanze abalwadde bangi ne bamulagira dde ewaka. Sentongo agambye nti abasawo bamutegeeza nti singa teyayanguye ebyandizzeeko tebyandibadde birungi kuba omuliro gwabadde gutandise okusaasaanira ebitundu ebirala munda. Ne mwanguyira mbake kiri eri kye yali akutte ekipako mwe yafumbira amazzi era ekyanyamba okuba nti fesiti yakosebwa. Agambye nti Bira yasooka kumulabula nga bwagenda okumwokya n'alowooza nti byakusaaga nga mu kaseera katono yasitudde ekibinika kye yabadde afumbiramu amazzi ku masannyalaze n'agamuyiira. Agamba nti omuwala yavuddeko obuzibu akyali mupya mu kitundu ng'era okufuna ennamba ye y'essimu omuwala yabadde ayagala amufunire omulimu omulala ogusinga ku ssente kugwakola. Kati ne muwa ennamba yange namugamba azindike so bwanaabaawo ekiriwo mba nkukubira oba naawe oba onkubira. Kati ye omukyala yalowooza nti oba tukoze pulogulaamu kwe yasinziiridde. Agambye nti alina abaana 7 baweerera. Enju Mwasule bwayisa agipangisa ekifo wasalira enviiri nakyo kyakusasulwa nga kati tamanyi kiddako. Obuyambi bwe bukyetaagisa kuba ndi mu mbeera si nnungi. Sobola kukola nina famire waka ku mulimu gye nkola sikyayinza kukola. N'olw'ensonga eyo muzira kisa yenna alina kyalina annyamba akimpeereza. Ategeeza nti okuva Bira lwe yatandika okukola naye abadde amulimisizza bakasitoma abakazi nga buli gwamulaba asala enviiri alowooza nti amwagala. Bira agambibwa okwokya bba mu kiseera kino aliira ku nsiko nga ku ssimu agambye nti Sentongo azze amujooga ng'amulaga abakazi baganza nga kye yamukoze tikijja kumuwa essomo. Ne mugamba ekyokola si kirungi ndi wano eno ate okwane wali tekijja. Nangamba newasanga n'abakazi bange era ndi w'abakazi bange samwidde maze nti ate nalayikibwa nti oba njagala mukola kikyamu kubanga era singa naate gyamukola kyamu era anandifunye wenji w'amazzi nti oba nga yiye mu feesi nti oba nga yiye wano. Banange bakyala bannange tukendeeze ebbuba era enkyeri y'ekisiro ligenda kuleetera obuzibu. Yamugambye nga byakusaaga olw'engamba eziri ku kyalo ezibungeeta nti ayagala neyiba waabwe nawe ngenda kwokya. Yakoze ekikolwa kibi nnyo ekigambo ky'okuteebereza kuba teyamukwatidde mu action. Judgment says oluusi zireeta obuzibu. Moses Remisa yakusakidde gwino kwa Bukedde TV.
Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Semwogerere yeekokkodde omulugube ogujjudde mu bantu ensangi zino. Avumiridde ettemu erisusse ng'abantu tebakyalina kutya kwonna. Abyogeredde mu mmisa eya Pasika ku Lutikko e Lubaga. Emmisa ey'amazuukira ga Yesu Kristo ku Lutikko e Lubaga ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere ng'ayambibwako abasosoodooti abalala. Lutikko ekubyeko bugule nga kwetabyeko minisita omubeezi ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'Obwakabaka bukiikiriddwa Katikkiro eyawummula Joseph Mulwannyammuli Semwogerere. Mu kuyigiriza Ssaabasumba asoose kuyozaayoza abakristu bonna mu ggwanga olw'okumalako ekisibo n'abasaba okusanyuka olw'okuzuukira kwa Yesu kuba kisaanidde. Twebaza Omukama olw'ekyamagero kino Kristu mwe yawangulira olumbe n'atufunira obulokofu ku kufa n'okuzuukira kwe. Tusaanye gwama tusanyuke tujaguze era twebaza Omukama. Semwogerere yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu ebyoyongedde mu ggwanga ng'awadde ekyokulabirako eky'ettemu eryakolebwa ku Lwomwa omubuze Engineer Daniel Bosa ng'akitadde ku kweyagaliza n'omutima ogw'obusaasizi oguwedde mu bantu. Nga twaswala nnyo omuvubuka omuto w'emyaka 2 oba 21 n'akwata emmundu n'akuba jjajjaawe n'amutta oba ng'ambe jjajjaffe. Abakadde bulijjo tubassaamu ekitiibwa ekyenjawulo. Musajja wattu agenda kufa obuzeeyo nnaku ntono n'ogamba kamwanguye. Ono era alaze okutya olw'omulugube obulyake n'ekibbattaka ebiri mu bantu ensangi zino kyagambye nti kiviiriddeko bangi okunyigiriza bannaabwe mu bikolwa ebitali bya Bwakatonda. Okwegomba okubi, okulunkanira ebintu, ekibbattaka. Wano wasabidde abakkiriza okukozesa olunaku luno okwambala omutima omusaasizi nga bafa ku bannaabwe okukulembeza ekisa okwessaamu ekitiibwa n'okusonyiwagana. Ebikolwa ebyekko bye tubatadde ku musaalaba mu budde buno obw'ekisiibo tubireke mu ntaana tuzuukire ne Mukama waffe Yesu Kristo. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayozaayozeza abakristu bonna olw'okutuuka ku mazuukira gano n'abasaba okubeera ekyokulabirako n'okusonyiwagana. Tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana, naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo no kitufuule abakatuliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Kyagulanyi asabye abantu beefumiitirize ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna. Mulwannyammuli Semwogerere asomye obubaka bwa Ssaabasajja mwakubiriza abakkiriza okunywerera ku ebyo bye bakkiririzaamu ate beewale ebikolwa eby'okwegaana bannaabwe olw'ebyenfuna. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bwe tukkiririzaamu tuleme okuwubisibwa n'okwegaana bantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Ye minisita omubeezi ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo asabye bannabyabufuzi okukozesa amazuukira gano okunnyikiza obumu naddala mu kiseera kino nga bannabyabufuzi boogera ebitakwatagana. Amazuukira gano tugakozese okwongera okwegatta nga bannayuganda. Embeera bannabyabufuzi batandise okwogeraganya ebigambo ebitawooma. Yennyamidde olw'obulyake obweyongedde ensangi zino awatali kusosola ng'asabye bannayuganda okwongera okubuvumirira n'okuboola abo bamwenyigiramu. Buli omu okugirwanyisa tetuteekera bulekezi gavumenti yokka tejja gisobola, ffenna twenyigire mu kulwanyisa corruption mu ggwanga lyaffe Uganda. Mu ngeri y'okulwanyisa obwavu Muyingo akutidde bannayuganda okujjumbira enteekateeka za gavumenti okusobola okweggya mu bwavu. Kituufu abantu baffe baavu, bangi baavu. Njagala okubasaba ffenna twegattire gavumenti, abantu baffe tubagazise gavumenti programs ezigenda okugoba obwavu. Disani Mutyaba yakusakidde eggulire lino. Ye Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu avumiridde omulugube
ogususse mu bantu ekiviiriddeko n'obuli bw'enguzi okweyongera kuno kwoteeka okugobaganya abantu ku ttaka okuyitiridde. Abyogeredde mu kusaba okwa Pasika ku lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero. Okusaba kwa Pasika ku lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu kakwetabyeko ne yaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi, Minisita Omubeezi w'amakolero David Bahati, Kano Edith Nakalema akulira akakiiko k'abamusigansimbi mu State House n'abalala bangi wakati mu kugolobya ennyimba. Mu kubuulira Ssaabalabirizi Kazimba azeemu okwekokola obubinja obupya obubaluseewo nga bubasuza bubi. Kikanisa kyakutandika myaka 2-3 ne beekiba ku kanisa ezibaddewo myaka 6-7 nti awo waffe nsuubira gavumenti erina kikolako. Kazimba agamba nti waliwo abantu abalina omululu ku buli kintu nga kino kyerekedde nnyo mu kibbattaka ekiriwo. Ensangi zino kyokka nga kino kikolebwa abantu abatategeerekeka ne beerabira nti mu kaseera k'okufa tebalina kye bajja kutwala. Omuntu n'abeera mu nsi muno naye kyamazima nga obulamu butambulira ku kunyakula, kubba nakuleka banne nga bakaba amaziga. Kazimba avumiridde enguzi esusse mu ggwanga ng'abantu batuuka n'okulaba omuntu atagirya ng'omusiru, n'abamu batuuka n'okugobesa bannaabwe 11 singa babeera baganye okwenyigira mu muze guno. Nga balemedde ku mazima naye ate oluusi be bafiirwa emirimu be bagoba, oyo agundi alina olugezigezi, oyo tatukkiriza kulya, oyo atwekiikamu. Nsaba bannaye tukole ekintu ekituufu, Mukama ajatuwa naffe ekisa. Kano Nakalema asabye abakkiriza okussa mu nkola ebigambo bya Ssaabalabirizi. Gutuweereze essuubi n'okwagala ku buli omu, twagale ensi yaffe, tukulaakulanire wamu. Ate lutikko ya Paul omutukuvu Namirembe kubyeko obugule mu kusaba kw'amazuukira nga kwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti eya wakati okuli Beatrice Byenkya yali akulira akakiiko ka Uganda ak'ettaka, Christopher Damulira akulira Crime Intelligence n'abalala, nga yo ey'Emmengo ekulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule. Kusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi Moses Banja nga kwe kw'amazuukira kwasoose okulembera ng'omulabirizi ng'ayambibwako bannaddiini okubadde eddiini wa lutikko the Very Reverend Canon Jonathan Kisauzi Salongo, Vika, Reverend Abraham Mwinda Nsubuga n'abaweereza abalala okubadde n'abayimbi abakolobeza ennyimba ez'amazuukira. Okusinziira ku mulabirizi Banja, amazuukira ga Kristu gazza essuubi eri abo bonna abanafuye olw'embeera gye bayitamu. Abooluganda nga tuva wano nga tugenda gye tunaagenda yonna nga tujaguza, tuleme okutwala amawulire amabi netwala amawulire agazaamu essuubi. Avumiridde enjigiriza enkyamu naddala ebidiinidiini ebimeruka ng'obutiko. Bagenda nga tebamanyi ne balowooza nti gye bagenda obuulirawo bagenda watuufu, naye ne basanga bagenze mu njigiriza enkyamu ne babulira eyo nebibatuukako ne bibeera bizibu nnyo. Banja ayogedde bw'ati ku nnaku erabisiddwa abantu mu kibbattaka ekirese bangi nga babundirabundira mu nsi yaabwe, era n'akubira gavumenti omulango okubaako kyekolawo okuzza emitima gy'abantu. Abantu batuule mirembe ku ttaka lyabwe, omuntu amanye kikye n'ekitali kikye. Alaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obulyake, obuli bw'enguzi n'ettemu erifuuse baana baliwo ensangi zino, n'empisa eziwedde mu baana naddala abavubuka abaagala ebyamangu. Abazadde tuddeyo abaana baffe tubanyweze, tubategeeze bwe basaanidde okutambula mu ngeri ennungi. Oluvannyuma lw'okusinza Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule asomye obubaka obuvudde Emmengo buyozaayozezza abantu olw'okutuuka ku mazuukira g'omwaka guno, kyokka n'abasabaawo okusanyuka obulungi era n'obuvunaanyizibwa. Twegendereze omulabe Setaani nti akyali wamu naffe naddala ng'ayita mu bubenje, mu ntalo, mu kulwanagana, okubyegendereza nga tuyita mu nnaku zino enkulu. Nze Ismail Nsubuga ne Shamshadi Nalujja ku lwa Bukedde TV. Omusumba w'essaza ly'Eklezia Katolika eryakasana Luweero Lawrence Mukasa yasabye abakristu okwekwata ku Katonda okusobola okubagirawo emiziziko gyonna egiri mu makubo gaabwe. Mu kusaba kuno Katikkiro Charles Peter Mayiga
alaze obwennyamivu olw'engeri ensimbi w'omusolo gyekozesebwamu mu bintu ebitazimba ggwanga. Abakristo okuva mu ssaza lya Kasana Luweero beeyiye ku Ekereziya Our Lady of Fatima Queen of Peace e Kasana okwetaba mu mmisa y'amazuukira ng'eyimbiddwa omusumba Lawrence Mukasa. Emmisa eno yeetabiddwamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bishop Mukasa asinzidde mu mmisa eno n'asaba abakristo okwekwasa Katonda okubaggyirawo emiziziko egiri mu makubo gaabwe yonna gye bayita ng'ejjinja bwe yaggyibwa ku ntaana ya Yezu. Ne bwe beegattagatta batya tibasobola kunyenya ku jjinja eryo kyokka balina ekibaleese baagala okukola okuziraga omulambo gwayo. Ebbandi ly'amagero negamba nti awo malayika n'ava mu ggulu n'ajja abayamba n'alagirawo. Yekanga Ronald Mulondo asabye abaami okuleka ebikolwa ebibi ku musaalaba omuli okuganza obwana obuto wabula bafuuke omumuli gwa bulemeezi. Nsaba tuzuukire wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo mu bikolwa ne mu mwoyo ebikolwa eby'obulemeezi tubireke ku musaalaba. Katikkiro Mayiga alaze obwennyamivu olw'engeri ssente y'omuwa omusolo gyekozesebwamu mu bintu ebitazimba ggwanga lyaffe. Kiki ekitubeeza ne paalamenti erimu ababaka 539 mu nsi ey'abantu obukadde 44? Paalamenti yeyegerekera ensako eweebwa ababaka. Zino za kugenda bweru, zino za kubeera mu lukiiko, zino za bujjanjabi, zino za kukola bino oba kuliko n'eziguleego ezimanyi. Asibye ensaasanya ssente etunulwemu. Mu nsi ezimu bateekawo ekitongole ekyetongodde ekigerekera ebisaala n'ensako buli muntu yenna ayimiridde okusemeza omuwa omusolo. Omubaka omukyalo wa Luweero Brenda Nabukenya ku ky'okukendeeza kw'ababaka paalamenti akyogeddeko bw'ati. Kisobokera ddala okuba ne paalamenti entini era nange nkiwagira. Tusobola okuba n'omubaka omukyala ku disitulikiti ne tuba n'omubaka omwami. Mu ngeri y'emusaba minisita Obina Nabbanja asabye abakristo okuzuukira wamu ne Yezu nga balwanyisa obwavu mu maka okusitula mu nnyingiza y'amaka. The family heads, the husbands and wives to work together for development. Abyogeredde ku Kereziya St. Joseph Igayaze Kakumiro mu kusaba kwa Pasika. Nabbanja ategeeza nti famire zirina okutuula mu biseera bino ebya Pasika okweteekateeka okusitula ennyingiza yaabwe mu maka. Ekindi nkwenda kubaikyawo okuramukira ku lugo okitiinisa President amanyire ngu tuliyo kuno Uganda yonna tukusaba tusabire amaka gaitu. Ye bwana mukulu Reverend Father John Mary Kugonza yeebaza President olw'okuddamu okukwasa Nabbanja obuvunaanyizibwa nga Ssaabaminisita. Father Kugonza ayogedde ku Nabbanja ng'omukyalo omukozi. Nkalo zeri mulundi nagwo muno yebuzabuza mu bintu by'Ekereziya naijwe eriho ima omuganda hairwaro okaguteekaho mumuteero mu ngalo. Bw'abadde addayo abatuuze mu kabuga k'ebirembo bayozayozeza Nabbanja olwa pulezidenti okuddamu okumulonda. Pulezidenti waito weihanga abo okuteekamu abakyala ekitiinisa kandi akatwongera Prime Minister ekisanja ekyakandi. Tusiima muno Prime Minister waitu byakolera parish eno. Webale kutwera Prime Minister waitu kumwongera ekisanja. Abasibe beewale ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu bwakufwa ne bwakuba ali musuma gavumenti ekusigala nevunaana abamwisire. Basitula Navuga ne Ismail Kasawe bakusakidde gwino ku Bukedde TV. Weewaawo munnaffe ngenda kuwummuzamu naye nga sinakikola. Waliwo ekiwandiiko okuva ew'omukulembeze w'eggwanga era kitambula bwe kiti. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atenderezza bannaddiini olw'obubaka bwe baawadde mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba. Pulezidenti bw'ati ategeezezza nti omulamwa ogwesigamiziddwako ogw'okwagala Katonda n'omutima gwonna n'okwagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala nti gyabadde mirungi ddala. Pulezidenti ategeezezza nti eyo y'enjiri y'ekibiina ky'NRM nga y'ensonga lwaki baagoba abantu bonna mu NRA ne UPDF bano abaawulayawula mu bantu nga beesigama ku ddiini, amawanga n'ekikula kyabwe. Bw'ati atenderezza bannaddiini olw'enteekateeka eno eyabasobozesezza okussaawo ekibiina ekigatta enzikiriza mu ggwanga ekya Inter-Religious Council mu 2001. Era bw'atyo n'abasiima olw'okugaana ebikolwa ebyawulayawula. Abeebazizza nnyo olw'enjiri ey'okuvumirira ebikolwa eby'obulyake kubanga abeenyigira mu bikolwa nga bino bizingamya enkulaakulana. Pulezidenti agamba nti
batondawo ebifo okuli ekyobwa ssentebe bwerosi ey'okutaano bakansala n'abalala ng'ekiruubirirwa kyabwe kwali kulwanyisa bulyake era singa babeera balemereddwa abalonzi basaanye okubassa ku nninga. Pulezidenti bw'atyo awadde ekyokulabirako ekyaba RDC nga bano bateeka abakulira abakozi ba gavumenti bayite bakkaawo ku nninga abasawo n'abalala era singa babeera tebakola mirimu gyabwe. Minisitule y'ensonga z'obwa pulezidenti nti emutegeeza mangu era n'abejjako. Asabye bannaddiini okubuulira enjiri ey'abantu ey'okwejja mu bwavu. Pulezidenti bw'atyo naawe ekyokulabirako eky'omulabirizi Nathan ayimbisibwe owa South Ankole ng'ono alima emmwanyi ne Bishop Lubaramira ow'Ekabaala alima amajaani ssaako Ssaabasumba John Baptist Odama owaggulu akubirizza abakkiriza mu kulima muwogo. Weewaawo munnaffe atugoberera bwe zitya ensonga bwe zitambudde mu kitundu kyaffe kino ekisooka. Tugenda kudda n'ekyokubiri naye nkujjukiza nti empaka eza Miss ne Mr Bukedde zikyagenda mu maaso ku Bukedde TV 2 era tujja kuba tujja nazo oluvannyuma lw'amawulire oyongere okuzeekenneenya. Akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonya yanukudde abakulembeze ku byampuuga. Kulwanyisa kukozesa bubi woofiisi. Mu kitundu kino akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonya yeerayiridde nti bo ng'ekibiina bano si beetegefu bakutuula okukkaanya ne Mathias Mpuuga omubaka owa Nnyendo Mukungwe okujjako nga zizzaayo ensimbi obukadde 5 ze bamulumiriza okwezibika ye zaagamba nti zaamuweebwa nga kasiimo. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonya asinzidde mu kusaba okwa Pasika ku kkanisa ya St Yusuf Lugalama mu busumba obw'Ebbuye Kigoowa n'ayanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bannaddiini ababagamba okutuula bateese ne Mathias Mpuuga omubaka wa Nnyendo Mukungwe n'ategeeza nti kikafuuwe okutuula naye boogerezeganye kubanga ensonga gye bamugamba ey'okuzzaayo ssente obukadde 5 akyaganya okugigondera. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Tewali buzibu kutuula kwogera ku nsonga zonna naye tewayinza kubeerawo kutuula nti kaakati mumulekete mumukangavula ati kaakati kyeyakoze. Ssenyonya asiimye okuwabula kwa Katikkiro Mayiga ne bannaddiini abalala kyokka n'abasaba nti amaanyi ge babataddeko nga NUP okuteesa n'Empuuga nti bandibadde bagamalira mu kujjukiza Mpuuga okuzzaayo ssente ez'Abannayuganda. Okusookera ddala ekibiina tekigenda kwonooneka kubanga tulwanyisa nguzi, if anything kigenda kweyongera amaanyi kubanga Bannayuganda ensonga zino zibaze boogerako. Ssenyonya asekeredde abalowooza nti NUP ng'ekibiina balwanyisa Mpuuga ng'omuntu n'ategeeza nti kino si kituufu olw'ensonga nti bo balwanyisa buli bwanguzi n'okukozesa obubi ssente z'omuwi w'omusolo. Ffe kitulwanyisa Honorable Mpuuga nedda tulwanyisa nguzi, tulwanyisa kukozesa bubi woofiisi. Kyokka Ssenyonya alabudde Mpuuga okukomya amalala awulirize okwemulugunya kwa Bannayuganda era akola ekyo ekyasalibwawo ekibiina kye. Bayibuli egamba nti amalala gakulembera ekigwo. Obuzibu bwe tulina ng'abakulembeze abantu bagenda ne batuteekamu ebigambo ebingi oli w'amaanyi nnyo, oli mugezi nnyo, oli wa kitiibwa nnyo. Wadde nga Mpuuga yawummuziddwa ku kifo ky'omumyuka wa pulezidenti wa NUP mu Buganda, Ssenyonya agambye nti balina nteekateeka yonna ya kumugoba mu kibiina nti Kyagulanyi yamuyimiriza kumukangavvula ku nneeyisa ye. Suubira tajja kwabulira kibiina ffe nga ffe tetugenda mugoba mu kibiina bamugye ku bukulembeze kubanga omuntu aba akoze ensobi kikulu amateeka ne gakwasibwa nga bwe kirina okubeera. Ssenyonya era alabudde Mpuuga okukomya okukuba ebituli mu ssemateeka wa NUP n'amujjukiza nti ebifo byonna byabaddemu yabifunira mu ssemateeka oyo gwavoola. Ekibiina tekirina ssemateeka kifuuka kitya ekibiina? Wafuuka otya omukulembeze mu kibiina? Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Kanoni Waswa Michael Sentamo ng'onaavumiridde enguzi ekibbattaka kona obumenyi bw'amateeka obususe mu ggwanga ensangi zino. Kiki tunoonya ebyo ebiri mu ggulu eyo gyali egy'obutukuvu. Ate mu misa ya Pasika ku St Kaloli Lwanga ekulembeddwa mu bwana mukulu ow'ekifo Reverend Father Dennis Sebunya eyali Vicar General owa Mitala Maria. Akubiriza Abakristo okulekerawo okutya Sitaani kubanga talina maanyi na buyinza wabula beesige Katonda kubanga ye yekka yeesigika. Nsaba Mulamu Mukama
nsaba omukama yakusange mu makago, akusange ku mulimu gwo, akusange mu bufumbo bwo, akusange mu bulamu bwo. James Magala ne Ssenfuma Joseph Innocent bakusakidde eggulire lino. Omusumba w'essaza ery'e Masaka Severus Jumba ono atabukidde abakulembeze b'ekibuga Masaka nti bakomye okwerumaaluma olw'obusongo obutaliimu mu kifo eky'okukolerera abantu ababalonda. Abyogeredde mu kusaba okwa Pasika ku lutikko ekitovu. Omusumba w'essaza ery'e Masaka Severus Jumba akangudde ku ddoboozi ly'abakulembeze b'ekibuga Masaka bakomye okwerumaaluma olw'obusongo obutaliimu essira balize mukkiriza bannamasaka babasaamu obusige okubakulembera. Okwogera bino omusumba Jumba abadde akulira okusaba okwa Pasika ku lutikko ekitovu ategeeza nti Masaka si kitondo kyakuzanyiramu nako okubira mu bikonde nga ne bekitya abakulembeze balina okugiwa ekitiibwa. Abasite musigale mu mirimu gya site ba MPs mukole ebyowakulu fe abakulemberwa nakibagamba nabagati bano banabawojja ku kidda muleme kuwujja bunyama. Embese eno yeetabiddwa abakulembeze ku mitini enjawulo okuva mu gavumenti y'awakati n'embe nga bakulembeddwa komishona wa paalamenti era omubaka wa nnyini omukungu Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka omukyalo ekibuga eky'e Masaka Juliet Kakande, owakimanya kabona Dr. Bedi Wanika, Pookito Judy Muleke n'abalala. Okulaakulana kw'abantu n'ebintu kiri okuvuga. Pookino Muleke wabadde abakulembeze bakomye okwanika obuzira bwabwe ku mikutu emigattawo ntobola ensuga bazimalire mu bisenge. Mbakubiriza nga mbasaba mmwe bannabuddu bannamasaka nti empisa zaffe tuleme kuzisuula. Ye omubaka Mpuuga agambye nti byonna ebigenda mu maaso yeekakasa nti ajja kubyenga wadde nga bakyalina okusomozebwa nti abantu bye bakontana no balina enneeyisa ya njawulo. Enjawulo eriwo nti abantu abo tubasanze bukulu kitwakula nabo era situmanyi enkola yaabwe tuyiga bayige bitu mukama bw'anaatulanga bategeera bulungi tunaatambula. Agamba nti Yesu akukyusa ku byayogera n'engeri gy'akola emirembe gye nga nabo ekityo bannamasaka tebasaanye kweraliikirira wadde. Nja kukola ekyo kyempulira nga kye kituufu ng'omukulembeze wammwe kyenzikiririzaamu era sijja kutambula nga nangirira mu buli nguudo z'ebibuga. Okukulembeze mujja n'obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza. Boogera asiba abazadde okuwaayo n'okuwagira abaana baabwe okwenyigira mu bifo by'obukulembeze ku mitendera gyonna. Temukoowa kuwaayo baana bano kujja mu bukulembeze nga bemusomesezza. Ebyobufuzi si bibi nedda biri mu benzi bantu babi. Ayambalira n'abakulembeze b'ekibuga Masaka olw'okumalira obudde mu kulwana entalo ez'obutatadde. Ensimbi ezimu weeziri zitudde ku kitebe ky'ekibuga tezikola zimazeeko kumpi mwaka mulamba. Ez'eddwaliro ly'ekyabakuza zaddayo nga tezikoze zitaggwa. Ez'ekisaawe ekya recreation weeziri zitudde. N'abakkiriza beeyembuuyi ku lutikko ekinamutyana mu mmesa y'amazuukira nga ekulemberwa omusumba w'essaza lino Dr. Joseph Anthony Ziwa era nga ye ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi. Asiba Uganda okufa ennyo okukuma emirembe n'okukituusa ku bannaabwe. Twongere okukoowoola omulokozi ono eyazuukira n'ebitundu ebyo embeera ezo Omukama atuuseemu okuzuukira. Ajjukidde abakulembeze n'abalabula nti baffe nnyo okulaba nga amateeka agakolebwa ge gagayamba abantu okubeera obulungi. Tujjukire moto ey'ensi yaffe eno egamba ku lwa Katonda n'ensi yange. Emmisa etabiddwamu n'emmisa eb'ettaka Judith n'abakooba owa gavumenti z'ebitundu Emmengo era Ssaabakristu Yesu Kawuki Ssaabakristu Dr. Martin Ssemambo minisita n'abakooba Asiimye Musumba olw'obubaka n'akunga abakristu okubugoberera. Gavumenti erese programs nyingi omuli PDA etambulira biruka gyaffe tulina emyoga ne projects endala ez'abakyala n'abavubuka. Ye Dr. Ssemamba asaba abakristu okugoberera ennyo emirimu gy'ekigo. Buli munnayuganda na buli munnamityana buli munnakiyinda okwenyigira awamu okulaba nti tutambulira wamu mu nteekateeka eno. Fiona Nanyomo ne Lukakagire bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Munnange omulungi nkyakwebaza okutugoberera mu mawulire agataliiko nfufu mu kitundu kino
Omulabirizi w'emukono Enos Kitto Kagodo yakulembeddemu okusaba kwa Pasika mu lutikko y'abatukuvu Filipo n'endereya. Ono mu bubaka bwe asabye bannabyabufuzi okwewalira ddala okukozesa emitimbagano okulwanirako entalo saako n'okulumba abo bwe batakkaanya mu ngeri emu oba endala. Ku lutikko y'abatukuvu Filipo n'endereya, omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono Enos Kitto Kagodo yakulembeddemu okusaba okwa Pasika. Kagodo mu bubaka bwe akubye bannabyabufuzi akaama abagufudde omugano okukozesa omutimbagano naddala emikutu gimugatta bantu okuyisaako obubaka obutyobola bannaabwe n'okulwanirako entalo n'agamba nti kino si kituufu kuba singa ekiseera kituuka ne mutuuka ku kukkaanya olwo ate obubaka obuba bwagenda edda buba tebukyasobola kuvaako. Mbasaba ng'abakulembeze naddala bali ku ntikko y'obukulembeze mufube nnyo okulaba nga mufuna engeri y'okukwatamu ebintu byammwe bulungi. Ffe tetunyumirwa nnyo miroboli gyammwe na kuyombagana na kwevuma, tebiweesa Katonda kitiibwa. Omulabirizi era asabye abakristaayo okukozesa olunaku luno okwezza obujja nga beebuulirira n'okudda eri Omukama basobole okuzuukira naye. Okuzuukira kwa Mukama waffe okutuwa amaanyi, okutunyweza, okutuzaamu essuubi. Mu kusaba kuno Bishop Kagodo ategeezezza nga bwe giweze emyaka 4 bukyanga eyali ssekiboobo w'essaza ery'Ekyaggwe Alex Benjamin Kigongo Kikonyogo afa ng'era asabidde famire ye abakulembeddwa mu Nnamwandu Sarah Kigongo. Olwaleero Pastor yawummula awezze emyaka 4 naye tubaza Mukama kubanga atukuumye abaddewo naffe atulabiridde. N'abakristaayo bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya St. Stephen Ekireka mu bulabirizi bw'ennamirembe mu kusaba okuwamazuukira. Okusaba kukulembeddwamu omusumba w'obusumba buno Reverend Abel Serwanja Mmere Ewooma era nga kuno kwetabiddwamu ne Mama Nabagereka. Reverend Mmere Ewooma mu kuyigiriza akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Ewaka musaba. Do you have a prayer altar in your home? Abasabye babasomesa eddiini kubanga omuzadde bw'aba atwala abaana mu kkanisa okusaba n'abaana kye bajja okukola nga bakuze. Yewe obaleeta ebibuuliddwa n'ebisomeseddwa muddayo eka ne mubirowoolezaaku wamu. Ebyo byonna kwe kuyingira ggwe omukulu, bw'omala okuyingira n'oyingirira ddala deni n'omuto n'akulabirako. Yeebaziza Mama Nabagereka okusinzanga awamu nabo. Mazuukira gano naye eno ye kkanisa ye. Even ye kanisa ye every Sunday, every Wednesday wano ye kanisa ye. Iyo ku St. Stephen's Church of Uganda Rwadda ematuga atwala abakyala abakristaayo mu Buganda Josephine Kasatu gyasinzidde n'akubiriza abakristaayo okweyambisa amazuukira gano okukwasa Katonda byonna ebibazitoweredde. Kasata ategeezezza nti bano tebateekeddwa kuba na kutya kwonna olw'ensonga Katonda waali okweŋŋanga ebibasoomooza. Omusumba w'ekkanisa eno Reverend Michael Kisawuzi Waswa naye awadde obubaka bwe obw'amazuukira. Katonda afayinza byonna azuukiza obuyonjo n'obuntu bulamu ne bulungi bwansi abantu baddemu okwekubiriza. Kale ebintu ng'ebyo byakuzuukiza bamaama empisa z'abavaako dda. Omulabirizi w'Eruweero omujja Wilson Kiseka asabye abakristaayo okwenywereza ennyo ku Mukama Katonda newankubadde eggwanga nga liyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Abyogeredde mu kusaba okwa Pasika ku lutikko y'omutukuvu Makko Eruweero. Omulabirizi w'Eruweero omujja Wilson Kiseka akutidde abakristaayo okunywerera Katonda newankubadde ng'eggwanga liyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo muli bubetaka okuttingana obutabankomako obubenje n'ebirala. Omukomaka aksidenti zeeyongedde, obwavu, obuli bw'enguzi, tubeere n'essuubi nga tetugana kweraliikirira kwonna. Bino ebadde mbako wa Pasika obusookedde ddala eri abakristaayo abakedde ku lutikko eno okwetaba mu kusaba. Omulabirizi Kiseka abuulidde nti okuzuukira kwa Yesu Kristo kikulu nnyo era gwe musingi gw'ekkanisa kuba singa Yesu teyazuukira n'ekkanisa teyandibaddewo. Okuzuukira Yesu lyaffe omusingi tuyimiridde ku musingi gw'okuzuukira.
abakrisitu nga bakulembeddwa Bukedde ne Ssekabira byemega bagenda okutambulira wamu naye okwaniriza mu kitundu kino era n'okuba obweyamo waffe kitugenda kutambula bulungi nga tuli bakakamu era bawombeefu okusobola okukuyambako okutambuza emirimu gyo. y'omulabizi wa St. Buganda Michael Bwa agumudde abakristaayo abatafudde okubunyisa enjiri eya Kristo okugerera asinze ku lukiiko ekazaka mugomba mu kusaba okwa Pasika. Omulabizi agambye nti amazuukira gano abakristaayo basaanye okugakwesa okwekebera n'okukakasa enkwatagana yaabwe ne Katonda sibakozesa okuzuukiriramu naye yagenda okututeekerateekera ebifo eyo gyali naffe gye tulikolaki gye tulibeera naye olina okumwogerako era Yesu mufuule ekyokulwanyisa kyo. ate omulabizi w'obulabizi bwa Nkole Dr. Shodo Omwezi gwasabye abakristaayo okuwala okusinziza ebintu atali Katonda. Many times we forget our God when we get into challenges and difficulties. We don't think the same God who helped us through the other challenge will help us through this. Abyogedde mu kusaba kwa Pasika ku lukiiko lwa St. James Ruharo agambye nti abantu bangi balina omuze gw'okusinza n'okutendeeza abantu Ssekinoomo kyagamba nti kyamu. Sometimes we are focused on other things or even on people more than Jesus. If you are a parent and all your hope is on this child, you can be very disappointed. Avunde ebikulu ebikyamu bibutikidde ensi omuli obuli bw'enguzi okulwanagana n'amaka abavubuka okwesa ebitamize n'ebyagalagala nga kibaviddeko n'okulema okusoma. Oh my, I read a newspaper the other day and I was shocked. They said 1,000 students of Makerere University have end up failing to pay fees because of betting. Ye minisita ombizi wa Kampala kabyeby'ofutika byakubiriza abakristaayo okujjumbira enkola za gavumenti okusobola okwejja mu bwavo. Mbambye mbeegayiridde bannayuganda capital president bwe yatuwa tumukozese. Pulezidenti ekyasinga okwaga kukola nti tukyusa ennyingiza mu maka gaffe. Abyogedde mu kusaba kwa Pasika ku kanisa ya St. Philip ekigwa mu Ssaabadinkoni bwe Nateete mu kusaba kuno okulebeddwa omubuulizi David Kayondo bayimirireko n'ennyimba z'amazuukira. Minisita Kyofa akubiriza n'abazadde okusomesa abaana amasomero ge basobola so kutwala abaana agaga okuvuganya. Mwebika n'otwala omwana ne bagamba okukanisa ate n'okyewabiriza nyamba nange okuyita nyabange. Abadde okidira ensimbi okusobola okuzimba ennyumba ey'omuweereza. Ye Provost wa Lukiiko ekako Kano Eliabo Nkamuge lwakuliddemu okusinza okw'amazuukira najjukira abakristaayo okweza obujja. Tujja kutwala n'amayumba g'abantu tugambe nti mweyo ennyumba vaamu kubanga nze njeetaaga. Nolwekyo amazuukira galina okutuyamba okukakkana ku maviivi gaffe okukakkana eri Kristo waffe. Kidiyo Omulabizi Katumba tamala okufuna obukosefu mubiri mu kutambuza ku omusalaba mukyala Reverend Kano Elizabeth Julia Tamale yasibye obubaka bwa bba mwakulisisa abakristaayo okutuuka ku mazuukira ga Yesu Kristo. Kano n'omugero abakalatidde okunywerera mu ddiini yaabwe n'okuginnyonnyoka. Kubanga kyamutwala ku musalaba okutufiirira ffe abantu aboonoonyi. Gataliiko nfuufuze enteekateeka ez'ekivulu ekya Easter Monday ekinaabeera ku Aero Beach olunaku olw'enkya ziwedde. Omutegesi w'ekivulu kino Abe Musinguzi agambye nti buli ekyetaagisa abantu okunyumirwa ekivulu kino bakitaddewo. Enteekateeka z'ekivulu kya Easter Monday Carnival ku Aero Beach ziwedde era nga siteegi emaze okusimbibwa kw'ossa n'okuyoyoota ekifo. Omuteesiteesi w'ekivulu kino Abe Musinguzi abasinga gwe bamanyi nga Bitex ategeeza nti buli kimu kiwedde era balinze bantu kutuuka ku Aero Beach enkya. Easter Monday Carnival olunaku olwa Easter Monday enteekateeka zonna ziwedde siteegi emaze okuyimirira ebya security eri ggulugulu tutegeeza abantu abagenda okujja enkya nti security eri tight. Agambye nti emiryango gya kugulwawo ku saa 12 ez'okumakya era ng'okuyingira omutwalo gumu gwokka ate security nnungi nnyo. Enteekateeka tugiggyeko engalo era tusaba abantu enkya okukeera ku makya mujje ne famire zammwe security bakanyama we bali tukolaganye ne poliisi ne security organize zonna. Asibye agamba nti abaana abantu abakulu n'abakadde bonna bakkirizibwa okuyingira okulaba ku bayimbi ab'enjawulo okuli Dr. Chameleon, Fikfa Maika, King Saha, Gravity, Madrat ne Chiko
n'abalala bangi. Tukolaganye n'aba Home Connect abatunda amataka batwadde ebyapa bijja kubeera 2. Abawagizi baffe banajja mujja kufuna omukisa okunoonya ekyapa ekyo bw'okinoonya ng'ojja ku stage ng'okiraga nga tukikukwasa. Mpozi nange nja kuwaayo bannamukisa abanajja ne bazadde baabwe school fees abaana 2. Bajja abasuubira okunyumirwa nja kubaawo ne ride etandikirwako nja kuba ya mitwalo 3. Gwadufa Sempijja yakusekedde gwino ku Bukedde TV. Weewaawo munnaffe ensonga bwezityo nno bwe zitambudde ez'ebyemizannyo nkwebaza okutambulira wamu naffe mawulire agataliiko nfuufu. Njagala kuzzaayo ku Wonder World obudde buno empaka eza Miss ne Mr Bukedde zigenda mu maaso. Bukedde TV 2 gye ziri kakati katuddeyo ku Bukedde TV 1 wano wenyini we tuli munnange ogoberere bulungi. Omuwanguzi w'ekyapa olwaleero tumufuna ensimbi n'ebintu ebirala byonna ebiraba ebinnono ggo byonna nga bwe bitambula saako n'okunyumirwa okutagambika. Tannagendayo nno munnange wandibadde weeyo n'obudde n'obeera ekitundu kwabo abaliyo. Katukusibulire wano munnaffe sula bulungi weeraba. Omuli aba Njove State Developers nabo bateeko ate basponsa tusituke mpola mpola baganda ffe abamuvit tusituke mpola tujje Njove State Developers namwe tujje nga ne bakama ffe bajja Sounds naffe tujje ng'era ate bakama ffe bwe bajja engalo za Saalongo Richard Kayiira bassebo ne bannyabo engalo bakama ffe Moses Ateng bassebo ne bannyabo yes tuyanza nnyo kama ffe Kenneth Oduka bassebo ne bannyabo banengero wa Mofet agenda abakwatako mu ngalo otyo saidi ene wa Sams obumpwakimpwaki obuwooma ayingiddewo teza nnyo tuyanzeege CEO Njovu Estate Developers naye ayingewo mukama wa ayingiddewo kale akazinda ndowooza soke nkakwase bakama baffe aba Vision Group soko kakwase mwami Saalongo Kayiira tugamba bogereko butono kamu bubiri ate oluvannyuma ogenda kusandukula baase eyo be bagenda okubeera nga ate basoma first runners up kusaidia omwami kusaidia Mr Bukedde omutima nga gunkuba nedda ssebo. Twagala okubeebaza ennyo olw'okuwagira Bukedde TV ne Vision Group okutwaliza awamu mu ngeri y'enjawulo. Twagala okwebaza ennyo ba judges abatutambuza mu activity eno emaze emyezi 4 miramba. Mwebale nnyo ba judge, mwebale ddala. Twagala okubeebaza ennyo mwe abatutaddemu ensimbi bannaffe aba Movit, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama waffe owa Njovu mwami Gerard Batte ne ttiimu yonna tusiima bya kitalo abo be baatuwa n'ebyapa 2 ebigenda okuwangulwa Miss ne Mr olunaku olwaleero. Twagala okwebaza ennyo aba Sams, mwebale nnyo enkolagana ennungi twali nabo season ewedde era ne season eno tubadde nabo. Mwebale nnyo mwebalire kyekimu ne ku bannaffe abanjovu twali nabo season ewedde era season eno tubadde nabo. Era twagala n'okwebaza n'abavugirizi bonna betamu nabo Light College, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaana mwebale nnyo nammwe. Enteekateeka